Media, yafe Tuggussa Enssonga. Tengejja. Ije myaka gyonna nagiyitanga mu nebuze ningasa kimuki. Naye guno omwaka gwendandise okumanya nti ngasa. Ja. Gwendandise okusaba emyaka emirala mingi. Buwangaale. Kuba bwe ntunuulira omulenzi oyo ekyamazima abatulaba Mukama yatuwa baby boy. Musika. Baby boy. Waliwo yali yeesunza obusika. Naye bajasika babiri. Naye kyanyamba nti bwali kiro. Bandi nsibye. Kuba natikomerera enduulu ku theater y'e Masaka awo saa 8 ekiro ogw'ekiro n'ekitundu. Nga mbuuza kituufu. Tuyisizaawo emyezi gigenda mu 3. Neera sikakasi. Okyali awo. Sisimukonenga naye ngule ddala muntu aliko n'amaaso n'ennyindo era assanoga ne Mukama. Wadde nga tujja mmuteeka mu kamera mujja mulabaawo. Mutunuulira omusajja mbuuzi kati ono era nange mubuuza nga tubadde awo nga musinti wali ludda wa. Kuba olwo yandibadde yenkana Umaru oba okumusinga. Nga tuli awo tunyumya neki. Naye kati gwe tunyumya naye talina amannyo mu. Bannange abatulaba eggulu ero liri mu Katonda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Twebuzeeko naye olala mbanga mujja mumbuulirako ne tulya ku kyemisana ffenna. Twebuzeeko nawe olwo nagikubako ng'eŋŋamba voicemail neŋŋamba oba walinye ennyonyi walinye bbaasi. Wamala essimu yange waliwo bye yagiteekamu ebyo. Ngigamba voicemail naye omulimu kya. Gye tuli Mwebale. Ate ono yajjadde. Oyo mugenyi alinga mu nnaku 3-2. Nnaku bunaku naye nga yali mu program nga twagala jje nga tannazaala netulwawo zimba kino ate nga naguno omwetoolo gwina ene waffe babba nnyo omwetoolo gwina okukola ki okubeerawo. Twamuleese na mwana teri afuluma eno tuyingirira awo kati agwa munda gwe twaniriza. Naye nga mugyebale kale mukwano Saalongo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo wa kitaffe Masaka ne twafunayo taata waffe ali waffe eno ffene mwenna ffene ali eno waffe atali waffe oyo ali wa neighbor ndabanga tugenda mubba bubba tubana tekuli ndaba bamukuba buli lunaku akeberwa buli lunaku. So tuli wa taata waffe tuzze okumukyalirako kana ate taata waffe naye yafuirako muganda waffe ge mawira amalungi ke tuzze okuba olunaku olwaleero. Bangi muzzemu nga mufollowinga program kuva gye twava ne tutambula ne tukaba amazzi ke twaleeyo mu
mu bijanjalo mu kasooli engulu ne katuyitamu awo ne tuvaayo ne tugenda eyo emukono eyo amayinga ne gatukubwa ne tukomawo tubeddaawo mu mboozi ezo abajja nga batufolowinga waliwo kyeyayogeraawo nti ku myaka kyali 48 nga tafunanga ku essanyu ery'obuzadde naye nali ndi awo nankubira ku kasimu nangamba omanyi nti nno puroguramu ze twakola zaasumulula buli kimu tutasooka kubawa amawulire era abazenga followinga puroguramu zino tuzenga tukola ngagamba nti waliwo ekipya ekigenda osabuukululwa twali tuli awo akasimu kavuga nga tubeera mu background ngamba so tuzze mu kujja ewaka tusanzeewo obugoye bw'omwana tuwulira emiranga mugamba owaayo naye nga taata yoga Amina Salongo soka tubuuzeeko bannaye mwenna abatulaba mbaagala nnyo mikwano gyange naye ate Salongo SB4 nkwagala nnyo nze nsinga waliwo ebintu by'olowooza ne bikulema bw'obyogera omuntu bw'aba n'ennaku akaaba bukaabi ate oluusi ate bw'osanyuka era bikulema abaalaba vidiyo yaffe interview eyo yasooka mu nnimiro obulamu bwe nali mu nze nga bulala naye neewuunya Katonda bw'akyusa ebintu mu kutemya kw'ekiki kw'eriiso era nze ntera okuzzaamu abantu amaanyi ne mbagamba nti okujjawo nga Katonda yakuggyeko engalo naye bw'aba tannakuggyako ngalo ebirala bikola ki bisoboka kaali kaseera kazibu tolina mwana tolina famire kati mu nsi ng'olinga kitengejja egyo emyaka gyonna nze nagiyitangamu nebuze naye ngasa kimuki naye guno omwaka gwe ntandise okumanya nti ngasa gwe ntandise okusaba emyaka emirala mingi owangaale kuba bwe ntunuulira omulenzi oyo ekyamazima abatulaba Mukama yatuwa baby boy musika baby boy waliwo yali yeesunza obusika naye bajasika babiri nawulirako eyalaama ab'egindi n'ab'egindi nga buli wamu musika mu byangungu ono mugyeemu nga buki ono mukuza so talina bwabivaamu ekigambo bwe kifuluma omusajja yenna ow'amazima ekigambo kye kiba akigoberera nebaza Katonda ajala abeerawo kati ninyo taata byenneewala ng'okyali mulamu tetwagala kutadde wali tutandike nti ate yo wirubaalo tinditogabanira ku nte no kati kana akaseera oba omuwa wirubaalo oba omuwa katebe kati fe abasajja abategeevu abasajja abategeevu buli kimu okireka mu biki mu biwandiiko okitegeera omusajja ono lwaki ŋŋamba nti tasobola kuba mu wiru yange yayiwa omusaayi mu kaseera akazibu ennyo teyali ku bizinensi teyali ku bibye yali ku bizinensi egasanze n'agenda n'olubale okitegeera ekyo kigambo kisobola kukyerabira buli yalaba ekigere kye nga kikuba ku ttaapu lowoozaamu nga ttaapu eyo ekukutte mu ntumbu ejyuziza olaba oweeta mwana w'omuntu kono omusajja atuleeseza biki neno nange nafuna olubale nange nafuna olubale tujja kuzaayo slow motion ya interview tujja kulaba nafuna olubale Mukama yatubeera tetwafuna lubale lwa jjinja sajja yakuba enduulu anyway twebaza Katonda era Salongo mu kiseera ekitali kyewala okuzaako emabega Katonda byakola ennaku zino mbitunya ne ŋŋamba really kubanga ekiro ekyo ekya 16 ogw'omusanvu nga tuli ku theatre e Masaka omuntu osobola omulaba n'olubuto naye ffe abaludde okuzaala ogambamu mulimu baana mulimu kiki kubanga tokirabangako naye
nebaza Katonda era nkubiriza abasajja bonna abali eyo nga mukyala wali lubuto beerayo kuba naliyo sinyumizibwa okitegeera kiseera ne katuuka ne batugamba tugenda mu theatre ebyo nga byenjagala kuba sibirabangako all my life bye mbadde nkaabirira kiseera ne katuuka sanga 8 ogw'ekiro omusawo n'afulumya ka beebi mu theatre kuba nakimubuulira ne mugamba nti bwe kaba kakagwa musawo nkolera ekisoboka nga bakabalako bye bakakozeeko kandiitire n'afuluma nako naye kyanyamba nti bwali kiro bandinsibye kuba natikomerera enduulu ku theatre y'e Masaka saa 8 ekiro ogw'ekiro n'ekitundu nga mbuuza kituufu tuyisizaawo emyezi gigenda mu 3 neera sikakasi okyali awo sisimukonenga naye ngule ddala muntu aliko n'amaaso n'ennyindo era sanoga ne Mukama so twebaza Katonda era tetwagala kikomya mu Salongo tetwagala kikomya bukomya mu kwogera mulyose ne mujja nina enteekateeka n'olunaku twamaze olulonda ne kyaki nenjanjulira ekigambo ekyo nayo nekikkiriza nga mu lujja lwaffe wano tugenda beera n'omukolo gwebazaani Mukama kuba byetwebaliza bingi byetwebaliza bingi ate ensi yonna ebirabi twebaza Katonda olwa bebbi n'okumuwaayo eri Katonda kwolwo n'okwebaza Katonda olw'ekika olw'ekika mulina abamu be mutannalabako naye bwe munaakera ku makya ne mubalaba nti oyo ye ssenga wa Kasumba oyinza n'okugamba naye oba yali abamanyi otunuulira ssenga n'ogaddala ssenga nga bw'ofaanana naye bwakola ki n'otunulira muganda wo nga bw'ofaanana naye bwakola ki kigambo kimu ekijja okunnuma ennyo ku lunaku olwo nti mukwano gwaffe Sister Queen Sister Jane tajja kusobola kuba naffe kuba aliwalako kyandikoze nnyo amakulu kubanga omwetooloolo gw'eno ensonga yonna singa yalaba nganda ajjana naga tebinkwatako singa tetuli ku masanyu era nnyongera nnyo okumwebaza n'omusabira kuba abantu abamu alaba naga siina buki naye yakonectinga ekintu ne kigaziwa nnyo okutuuka ku kiseera kino sandyagadde tufulume mwaka guno nga tetwebazizaayo oyo tuli ku mukolo amiina kusaba ko amiina tugenda beera mu lujja lwaffe luno olunaku lujja kuba lwa 6 tutendereze Katonda nze okuyayanako n'ebirala byonna sibimanyi naye njagala yaleluuya eziwerako haleluuya kuba tukole ki so kati ninyo mu myaka gino 4 kyogamba ekyali kyasiba kakati mukulu SB4 nange binsobera kubanga bwe nabagamba buli kye bakola okufuna abaana nali nkikola ki okikoze naye nga tufuna mwana kitegeera kuba omuntu gwe ngenda okuzza katuwa myaka 28 kakati ogamba Katonda omugamba ki nkigatta nange nga bwekimbuuzizza SB4 ansa nenkola ki nebula era bwe ntunuulira bebi oyo mujja mulabaawo wadde nga tujja muteeka mu kamera mujja mulabaawo mutunuulire omusajja mbuuzi kati ono era nange mubuuza nga tubadde awo nga musi nti wali luddawa kuba olwalwo yandibadde yenkana Umaru oba okumusinga nga tuli awo tunyumya neki naye kati gwe tunyumya naye talina amannyo bannange abatulaba eggulu ero lirimu Katonda kubanze SB4 twakolera interview waggulu eri ekirowoozo kyange tekyali kumanya nti ndaba ekika essuubi lyali lyankola ki naye nze munze nga ngamba sitole yange eno bwegenda eri ensi kinaayambako ate era kiyambye SB4 abantu abali mu ggwanga lino abatamanyi bika byabwe bayitirivu naye ekisinga okuluma bamaama mwenna abatulaba manyi nti kano mujja kukalaba mukomye okukambuwalira abaana be mwazaala mu matankane kuba buli mwana ajja mu kabokisi kange nze bane kati esimu ebuguma n'okubuguma n'ogivako ngo Kasumba guwa kikolotya Kasumba guwa kikolotya abamu balowooza nagenda kundagu nenze natuka nembuza kati nabenda gusijja sobola kufuna ekituufu abasinga nobayaayo kati neŋŋamba kanteeke sitole yange mu nsi
nfe ngera bwe mwalaba nakano kanka clearing nga bwe mwalaba mu interview yasooka bwe ngamba nti nze ne banteeka mu kiveera naye kati mmenyawo ekiraamo ekyo wakola ekiraamo mu kiveera oba nga ntunulamu ne ngamba kakati mbadde mu nsi nga nkaaba wadde nga Mukama alina byampadde ne tebingasa nga simanyi buvo bwange we nakolera ekiraamo ekyo ekyekiveera ekiddugavu batekeyo buki naye kati era omusika we alina ekiveera yakigula kakati ekiveera akitunde kisuule kubanga kakati baana babano ntandise okubafuna abandagulako eyo kakati zaako balongo bannange ensiimira ddala era nabo mbaagala njabbalira kuba kati nkoleki sikyali mu myaka gyegaana baana sikyali mu myaka giga nti obusobozi bw'abaana omwana obeeraba enkoko eterera mabeere ekuza abaayi abange banannema tebasobola kati banaye kyekiramu nakimenyawo naye yali nnaku abaana balina ennaku SB4 ku mutimbagano okunsinkanya abaana bajja mu bokisi yange abawala n'abalenzi naye ng'ekiruma kimu bamaama bwe bababuuza abakyali abalamu bakambuwala babakunamira babakolimira naye lwaki okolimira omwana wo ddala bamaama nga mundaba omwana wakera ku makya n'omusindika n'obeera olubuto emyezi 9 omwana n'akubuuza naye maama taata yaani waliwo eggula yazze mu inbox yange nga wa myaka 4 talabanga ku ssengawe talaba ku kitaawe muto naye buli lwabuuza maama nga yeefuula akubiddwa pressure bw'asirika nga maama pressure ekola ki kati kitegeeza mukyayisa bali baganda baabalala nti gundi ono abuuza maama ekibuzo kino ayagala kututtirani naye ng'ate omwana mutuufu bannange ennaku erimu kati mbeeraawo ninga nvuge ngende ndabe kusenga n'ogivuga n'omutuukako ate n'oyo gwe nkugamba SB4 oyo oyinza okugaa nti batemyeko Kasumba omutwe ne bateeka kusenga naye yennyini yantunula nga ne Kasumba oli luddawa ekinnuma nti mbalabye bakoze eki bakadde bakuze naye era nakyo nkyebaliza Mukama kubanga tesinga bandaga malaalo ate kyandinumye ki kati mbasabira obulamu balabe abaana bange n'abaana bange bategeere nti ono ye jjajja webyo naye nga SB4 abazadde abatalaga baana bika babasubya bingi nze ndi musajja mukristaayo naye ntuusa okukkiriza nti waliwo amaanyi agali mu kumanya bloodline yo bwe gaba tegaliiwo essaala zisabiddwa okusiiba kusiibiddwa nga bebi takola ki talabika ng'onoonya n'akulimba olubuto oba akugamba olubuto nga takola ki kati n'otuuka ekyo naye nkitanze natuuka SB4 eby'abaana n'embikola ki naye essaawa eno kika tukirabye mwaka guwedde olwaleero mbuusabuusa ki bebi ate ne Katonda n'akikola bulungi nnyo DNA esooka n'agimpa nga yeeyo DNA esooka yeerwa nze ffe tetukebera bugere tukebera miki mitwe nga mutwe gwegwo okitegeera bwe nti bwenfaanana okitegeera so twebaza Katonda tuddayo ku nsonga eri ennaku z'omwezi 7 Desemba buli muntu yenna eyakwatibwako sitoola eno bannange mbasaba muyimirire nange kyonna ky'olina kiwe mukulu SB4 ajja kintuusaako twagala tukole omukolo wano mu luggya lwaffe tutendereze Katonda tutendereze Katonda amakulu g'olunaku olwo kutenderezani Katonda kutendereza ndowooza naye mu ggulu gyali atunula agambe kyekituufu omuntu ono yakola ki yasiima ate ansumulire n'ebirala mafuta g'abalongo ono atambula nagankutte mu kitwale mu linnya lya Yesu so twebaza Mukama olwabadde batusabira bannaffe abanyiiga nga noonya ekika ndowooza mulaba gye kitutuusiza bangi bajja mu inbox ne baŋŋamba twali twanyiiga twali twakolera twakola ki buli kintu kye tukola abamu bafunamu abalala banyiiga kwegamba nga bwe twagende wa maama mukazi temwalekoze ebitu naye singa tetwakikola oba olyawo singa kino tekyavanga
omwegayiridde okumala emyaka ate ng'oggyeko omanyi waliwo abaatondebwa nga bo ba critics nga buli kimu akicriticizinga naye kambuuze twagenda twalina emiggo mu ngalo twagenda mu mirembe twalina amajambiya tetwagenda yadde n'owa poliisi era maama ne bwe yanditukute n'atuzza mu nnyumba kwanza kino kye nnina mu bwongo bwange maama bwe yanditegere nti ensonga etusawo n'atuzza mu ki mu nnyumba n'abeetooloola awo teriyo n'omu yandyekoze eki naye kuleekaana kukola ki naye at the end of the day bayibuli erina olunyiriri olugamba nti tewali kyakwekebwa oba ekyakisibwa ekitalikola ki kirivaayo singa mu mulembe guno DNA tennajja era abakyala bakweka abaana ebikamba buulira bino bw'oba omanyi nti wamuzaala wa Ssebunya ate tomutwala wa Kasendwa kuba kati DNA yajja ojja kuswalira mu katale era mu abalenzi abakyali abato akaana bwe kagwa ku nsi twala ku ki DNA newaliwo gwolaba nga akufaanana n'ototawaana era bw'amala okufaanana nze obwange namumaze namumaze kuba okwerinda si buki kati tugenda okukuba pate yaffe tudigidde tusanyuke nga buli kimu kikoze eki buli kimu kiwedde ate sina lwatu sobola ofuna nemuteesa ne munno gwate wonzaaliridde omwana ne tumugemesa ne tumutwala mu kumujjanjaba ate zibu n'okumutwala wali nako kasaayi kabanga abakebera omusujja munnange bw'oba totya ate nammwe abawala muleme kwekengera DNA akatali kabbe president atera okwogera oli amagumba osuula muki mu lujja naye akabbe keekano olaba omukyala ng'atya DNA omanya naye ekintu kyakola ki naye ate yagamba kaakakanako twala kugulubana toto ng'otwala ng'ovaayo naki so mikwano nga tukomyewo ku point Saalongo otusuubizizza nga musanvu tuli naawe we tuli tujja tulina okubaawo twagala tulage ensi nti waliwo ani Katonda mukulu twagala ensi emanye nti Katonda akola kubanga oluusi abatulaba kati SB4 gwe kyenjogerako okimanyi omuntu azadde amangu abaana ebimu tabitegeera olwo nakulaba oyogera noga nti akaana kaga nti gwonzaala naye nze waliwo eyannangirako obugumba naye ng'abaana be bonna bajjudde envunza n'eminyira saasobola kuddamu ng'enjogera yaliro nti kinkubye point nawula nga kinkubye eki point yaba alina nvunza amabebbere n'eminyira gikola ki ziika naye akuvumye ate kyakuvumye okirabe ddala kikola ki nga ne bw'onooyombera bw'oneebaka mu buliri bwo omulina kitegeera so twebaza nze ekyo ngenda kyebaliza Katonda obulamu bwange bwonna ekyokumpa omwana ate n'okundaga ekika kyekyo ekika kati mpulira bulungi n'okwata akasimu n'okubirako muganda wo n'okwata akasimu n'okubirako muganda wo ataata omuto omwana n'akaabamu awo oba oli awo omwana n'akaabamu nze natuukako okwagala okurikodinga akaloboozi k'omwana akaaba nkateekenga mu wuufa mu nyumba mbeeremu akola ki naye kakati kali live n'osisimuka ng'afuse nagamba nyina yakoye kati kankyuse eki kankyuse kamukyuse muteeke mu kagoye akalala naye nga luli tosobola bikola ki so bannange nammwe abasajja abali eyo nga mwazaala mangu nga temumanyi value y'abaana mbeegayirira mumanye value y'abaana manye abavubuka kati nga Kamada bwali awo oba Umaru bwazaala amangu okitegeera tamanya value kali akawa nekamuwerewe gamba nti kalina olubuto n'olinamugati alina olubuto kati obwana obulala buno obuddako tayagala kukola ki kumanya naye omwana wa value kufa abaludde okukola ki okuzaala kaka toyinza kuŋŋamba nti Saalongo abalongo bo bamala ewiiki nga tomanyi we bali ekitegeera noddayo n'obuza abaana baliwa tetumanyi neweebaka naye ate waliwo oli nga tabuuza na kubuuza Kamada wagamba nti olikubanukuma omwana wo n'abeerawo nga tayambala nkoniigiinayo talyanga ku ice cream wo okuva mu bwa bebi tayambala nko kagoyeko
mukubala abaana nabo manya nti naye mukubala abaana n'omuteekako basajja bannange kati ffe abaludde okuzaala olwo ekyaŋŋamba mbu olaba nawe kati wakazaala ojja otubuulirire nemugenda okubuulirira kubanga gwokuzaala edda tekikuwa beetu kukola nsolo abakyala bayitirivu bakaaba eyo nabo tuba considering bannange bakazi bali mu maziga SB4 single mother abaana bana naye nga taata tayagala kukola ki tayagala mmanya tubafuna mu bubokisi bangi basajja bannange ffe abaludde okuzaala tubabuulira ku bannaffe mmwe abaasooka abaakeera mulabirire ku baana ne bamaama mulaga abaana ebika ebituufu nze SB4 obulumi bwe mbadde nabwo mu nsi obulumi bwe nkyasinza okuba nabwo mu nsi bwe ntambudde nabwo ebbanga eddene kwe kuteeka mu famire mwotazaalibwa nze nagendanga ew'abaganda bange abo sikyagala boogerako manya gaabwe ne taata waabwe kuba nabasonyiwa ne mbalekanga bwe bakola ki naye nga weebuuza nafaananaani SB4 nga weebuuza nti kuba n'abantu abazze mu lumbe nafaananaani nga tolina muntu n'ogu ate nga babeera bakimanyi bo baabeeranga bakimanyi era nga taata waabwe bwe babeera mu miitingi yabagamba nze oyo simukola ki simuzaala naye bwe bamala mu miitingi ate nga bwe basinkana mu real life nga bakusekera bakola ki kati gwe olina okwerwanako era ŋŋamba abaana bonna abali mu families nga bakubuusabuusa gwe olina okwerwanako nga gwe taata wo tagenda kwerwanako oyo gwe baakusiba ajja kukula amabulaami mu ddaami olyoka osansabage nti takwata ku byange kakati abaganda mbalaba nti lukubera ndaba ddaame mukulu w'omalungu ali awo atudde kati nga mu buwangwa bw'abaganda basobola okuyoolawo banno bonna simanyi ne babasiba ebyayi gwe ne bagamba kuba basenga baba babimanyi kati nze gye baali bansiba basenga babanga babikola ki kati gulaba ebyamakulu tebakuteekamu bannange bonna abali mu famire ezo gwe wonna okwerwanako abalala mujja mu bokisi yange embunze taata simumanyi naye nti ogenda mu kamera kakati onooyambibwa oti bangi kuba tunategeera tutya kuba sekata yali kamera queen yali kitegedde kati nze peegi yange ya tiktok nagiwaayo olwekyo naye waliwo omuwala eyansanyusa ennyo ali buwalabu yakola vidiyo nanga aginteereyo n'alombojja kuba ye mama we yali cooperative nga yamubuulira amannya kitaabwe yali ava bukonje eyo naye that very night yaŋŋamba yafuna amasimu nga mukaaga nga gabaaki era naŋŋamba oba contract ngisazeemu nemugaa nedda maliriza contract kasita famire ogitegedde bakutegedde bakwade contract woddira okole ki naŋŋamba mpulira essanyu pitirivu nze ne contract nyinza ogikola ki kati abatya kamera mu mulembe guno tolina bw'onooyambibwa teriyo muntu atya kamera ng'ali bubi awo abamu baba balimba kuba wobanga ekintu okyetaaga twalina muganda wange oyo Omaru nga tuli awo nga obavu nga butuluma ne twebuuza nti singa omukulu omu akozesa nga ngenda kukuwayo akakadde n'ebya kamera akamera nze nzirukirawo ebyaddala bw'obanga ekintu okyetaaga tosobola kutya kamera nga kiriko makuba matuufu kati waliwo ekintu ekimu n'ekirala kye njize ku family ekika bw'oba okyali mu myaka emito okirekerera awo byangu okirekerera awo naye ekizibu kyo kirina okukirekereramu awo gw'obadde obuuza naddala nga maama singa kakeera ku makya n'akufaako ng'abadde mubi mu mutima nga talina gwe yagambako n'atya kuba bamaama abalungi abaako gwakoze eki gwagambako munne fe abalunzi mulimu n'ebisolo ebitali bimaama birungi n'ebente nga akaana esamba kaki kati ne mu bantu mulimu bamaama abalungi n'ababi maama omulungi abaako munne gwakola ki naye ŋŋenda mu ddwaliro ŋŋenda kufa naye bwe bitabukanga omwana ono omugambanga nti ewaani naye maama ombi yakugamba ti ne bw'onookola ki siri kugamba naye ate nga yakugamba ekyamanyi taata we nannyina amukola ki kati gwe n'asalawo essanyu eryo abamu bagamba nti ebika bibi kituufu bibi naye kibi nga weekiri okitegeera
kibinga wekiringa bwoga nti eggwanga gundi lyenvaamu bagamba B naye B ng'olirina ekitegeera so abaana bwoba bamuzaala ate nakirala kyentera okwebuuza SB4 lwaki oyagala gw'otaalage mwana we gwakuzaddemu nange nkyebuuza ekintu ekyo lwaki omwagala bagala nti mukene amuliira eyo kale mukene omulidde bumalu mukene amuliira eyo waliwo obudde bw'okutanaka ne bamanya nti walyaki ng'omuwala akawala wakaagala okakweka kafunye obuki muba muli awo ku ofiisi nga kakoze eki kabuuza kamada watwena waliwo mukwano gwaffe ali eyo yagenda n'ali akamukeneke ati mukene n'agenda akubala omwesimu waliwo yalina banne n'amugamba wakitegedde nti ye ndi lubuto ekitali kibi ekyali kibi nno kusaidiwo yoli yakolera kiri era yali amanyi kati naye yali nga mubanne ng'awagala nti ekyo sisobola serious kibigwako kati lumu baba mu meeting nga bavubuka ba meetings awo bewaamu awo ono nagenda yassa ekyama nti oli wali alina lubuto kwano gwaffe oli yanyiiga nanyiiga nange banyumiza kati ne tumubuuza lwaki ire ngate nga byankukutu nnyo nnyo kati wova mu bulamu bw'ensi baani abayitegera ku kyama n'ekyokubiri waliwo ekintu kino tovudde mu bulamu bwansi omuwala akunyizizza nnyo okugamba nti ali lubuto musikanga olubuto otalugjeemu kale kaka omukubye point olubuto otalugjeemu katugeze okwanya omuwala embeera gy'alimu golaba ya wansi muleke tomukwana kwakati ayinza okufuna olubuto n'agaana olugjamu n'akuza omwana we omwana n'aba w'amaanyi mu ggwanga muno kati olwo ng'otandika okubendeka mwoyo nti nze akuzaala okuzaala kwekuliwa nga mbuto wamwegaana nga mbuto wamwegaana kakati waliwo n'abalala era nakino kankikiriyalinge abambuuza maama wamusonyiwa nze maama wange namusonyiwa tannankuba na mayinja wamusonyiwa dda era nze maama wange abanakamusaliramu kano ne bakamulaga ku mutima gwange kwali nnyo lwaki ntuula ne ŋŋambamu yaniisudde mu ttooyi kuba ebinkwatako byonna yali abikola ki yali abimanyi ekyokubiri ntuula ne ŋŋambamu asobola okufunayo omwana omulala ku muliraano owaaba neighbours omuvubuka n'amuyita omwana we nga bwe sisobola kufunayo maama mulala naye bw'atasobola kufunayo ani mwana mulala era mwabagamba okusonyiwa kuba sayidi ki zombi nze owange namusonyiwa naye nsaba Katonda amuwa ekisa omutima ogw'ennyama kubanga ffenna buli omu agasa munne ye maama wange ate nze ndi mutabani we ne bw'obeera n'abaneiba tasobola gandi mutabani waago ndi afuuse mutabani wange namusonyiwa era musabira n'ekyokubiri bebi wange nakirowooza nga kyansonga ndoza emyaka nga 2 emabega nensuubiza jjajja wange omusajja azaala maama jjajja wange oyo abeeka tentaawo omukyagwe mumumanyi baali bamuyita omugenzi Abusolo mu ntale singa abantu abo tebaaliwo ntale ne mukyala we Nnaalongo Nawuma entale ndowooza oba nandisuuliddwa kasasiro kubanga natandika okutegeera ng'omwana w'emyaka 2.3 nga ndi naki najajja era lyessanyu lye namanya kati namusuubiza ne mugaa jjajja yali yafa mugaa jjajja mwandera nnyo ali mu kusaba namugaa naye bwe ndiba nzadde omwana omulenzi ndimutuuma eki erinnya lyo ate bwe ndiba nzadde muwala ndimutuuma eryani erya Nawume kati bwe yampa omulenzi okumanya nti maama mwagala omwana gwe nnina alina linnya lyani lya jjajja azaalaani kitegeeza mu nnyumba nnina taata waani kati ku mukolo gwe wakyo tuyita maama najja SB4 emmeme z'abantu
emmeme z'abantu ate ffe abakuze nabo omuntu gw'owangadde naye omutegeera. Mama tumuwe ekiseera. SB4 reaction gye walaba wali ogirabyeko? Kyemmanyi n'omuntu ali eyatulaba yali tagirabangako. Mama tumuwe time. Nze omutima gwange muggule naye tumuwe time ehealinga. Tumuwe time ehealinga kyawulira ku mutima gwe. Ebibuuzo ebingi byasimanyi oba alina ansa zaabyo. Tumuwe time bisooke bikole ki. Oli mwannyoko manyinawo gutwasangayo eri. Nsoofi. Totomuwuliza. Ekikulu kiri kimu Oluganda kuba kwagalana. Oluganda lwonna kuba kola ki? Kakati Soofi bwengatta bingi okusinga n'ebyo bye mwalaba bwaddusa maama bwakola ki? Omuteeka mu kiti kye n'abeerawa? N'abeeraawo. So abantu bangi kati bali mu kamooli. Era zino za program baziraba videos zenkola ku TikTok baziraba naye bali mu kaki? Mu kamooli. Bayabuuza kituufu oba kikyamu. Ekitegeera? Omuntu ono byaddala naye nga bali mu kaki? Ndowooza bali baddeko n'abantu ba relatives oba nga bye bakulengerako bali mu kaki? Mu kamooli. Naye nga nze mutima gwange mugufu buli muntu yenna bye nali nanyiigira bwe mmala okulaba ekika kyange okubasonyiwa kyekirabo kye nsobola okubakola ki? Okubawa kubanga mu nsi tuyita mu buyisi. Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga nga tuwumbawumba tuli basanyufu era tumanyi essanyu lye tuwulira naffe kituwa essanyu okukola nga tukola programs ezivaamu ebibala bwe biti ebyengera bwe biti oba oli awo ffe tuyinza obutakiganyulwamu nnyo nobula abaana be tuzadde bayira ku makungula gaffe abakitaffe era nkigamba abaana bange benzadde nti nyinza oba sibakoleredde okubazimbira bizimbe zikalina assets naye kino kyetukoze kinaabayamba gye budde okuba sisuubira nti nga kababire kaze wano osobola otakaniriza. Ate sikirowooza nti newe mba nvudde mu nsi ng'omulenzi wange oyo n'abalala bengenda okuzaala bakuze mbanyumiza ekintu kino ne basisinkana nambuza ani taatawo Saalongo Sebunya eyali akola SB4 Media ng'oluusi ffe tetukyaliwo ng'oluusi ffe tetukyakola ki? Kankuwa ekyokulabirako kino otera okuyita ku bijja by'abantu oziika n'ogenda mu bijja. Nze ndi fane nnyo buli wamu nkolerawo research n'entunula osangawo agaliko ebiyinjayinja ng'ate amalala galiko mabu naye gali ku kijja kitya? Kati wateekwa okubaawo n'owa mabu omuntu gwe abantu be yakuza abaana be yaweerera be yakola ki? Kati ate ng'oli ow'ebiyinjayinja ye yanywa bunywi nguli na kuloga baki? Era ne mu biko osangayo erinnya nga tebalituuma. Ekituufu. Ekitegeera? Kati nze ekinzibuza mutabani wange mu linnya lya Absalomu Ntale ffenno twamuyitanga jjajja mugagga. Yatwagala. Era nze we nakulira ewa jjajjange Ntale saamanyaako nti obulamu bwange tebulina kitange. Tebaatusosola ffenna twali batya? So nange kyenkola ki? So bino bye mukola SB4 byokola badde natutte nnyo obudde okutunuulira emboozi ya Sali. Ffe tetwanditegedde Sali. Amaloboozi Sali ge yalese ku intaneti tewali yandikakoze eki? Naye ani munnamawulire ekyasobola okunoonya Sali amukoleko mboozi Sali alina ki? Era yabadde ng'agamba sikola ki? Naye maybe oba akatime ako ke wabeera ayina ne ke yagamba nti ebyange mubimpadde. Yatusiima. So buli muntu waga nti weebale buli muntu episode y'omu nnimiro eri nzirayo ku YouTube nengitunula wenti nengamba wazmi ng'ennaku ng'omuntu omutunya ennaku yonna emukoze eki? Emujjudde. Kakati bannange mwenna abali eyo amaziga ge mwakaaba twebaza Katonda tugenda kuseka kusanyuka kyonna ky'olina twagala ku olwo tutendereze Katonda ekyalo kino kwe tuli babuuze nti kiki nti waliwo omusajja yazadde nga mukadde ate n'alaba ekika kye nga mukadde kati yeebaza ani? Mukama.
Amina. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga ebigambo ne obiwulidde lwe tujje watata waffe ebigambo bye tufunayo bya makulu nnyo. Tusaba nawe gwe ali mu mbeera obuulyawo gye yalimu tolina kuggwamu maanyi. Olina okubeera nga okkiriza nti Mukama agenda kukukolera ekyamagero. Nze muzzukulu wa Kabajja Zziwa and Sons bwe tuteekamu akasente tulinawo malu ne kamera ku kamera SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Yaffe Tuggussa Enssonga.